A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Nsumba nina obujulizi. Mama wange yayinza ojjulira. Ne mama wa ex wange. Naina ex yangulire emmotoka gye nasooka ovuga mu bulamu. Twoza ne FX. Nangulire ttaka side ye Masole. Kati ng'akola na mu government bikiwe bityo yali agenda ebweru bamuwadde scholarship okusoma. Ne tugenda ne tumanyi tufunamu obutakkaanya ne twawukana. Si mbubi. Ne mugaya kati ebintu mbiteekawa. Yali akola nga Katonda blessings ayina. Nangamba omanyi kambi kulekere. Tandika obulamu gwe tandikiraawo. Motoka nagitwala wa nnyina. Ekyapa n'ekitwala wa nnyina. Ebyali mu nju ninga muganda wa bikime. Tetusobola bitwala biki. Ningamba oke kanfune gwe mbigaba. Nadda mu nju ya mama wange okuva mu muzigo. Ogwa X. Nenva mu nnyumba nga ya rooms 2 bukimu ekiri abavubuka ababakoze bitandika. Motoka nenjizaayo, mami wange nangamba naye kiki okoze. Kati antu bamanyi oyina emmotoka, kati toyina mmotoka. Nadda mu kisenge kya mama wange, nengula omufaliso omupya nali nkola. Essuka zaali mpya, blanketi zaali mpya. Ettaka, mama we n'aligaana. Nenfuna looya. Nze nandraftingira bye bayita transfer. Nembiteeka mu mannya ga nnyina. Nembibatwalira. Kugacha ngendo ko kyambadde njogerako sirina mu bulamu bwange ne kakati wendi sirina nsawo nti ne yali yampa filimu n'ebitabo novels nali nsoma bwali butabo omu ne filimu zino biseera nga bya CD DVD West Players bwe twayawukana ezimu zaali zambula nako ne mugamba lo DVD zo ze wampa naye zambulako ne mwereze emitwalo ago zalinga nyandowooza omulaga nti just mutima gwange okubeera satisfied sirina kike n'obutabo ensawo nga talina bwagenda zitwala nenzigaba ebisigadde n'enjokya sigenda mu kipya nga nkyalina ekikadde ekinkutteko. Atugoberera omulungi nkwaniriza n'enkwebaza emirimu gy'osobodde okuba nga ate weekolera olunaku lwaleero. Webale nnyo webalire ddala tuli ku mukutu gwa Kimba updates ky'olina okukola kiri ekintu kimu subscribinga, likinga, sharinga, kola ebintu byonna ate era ebyenjawulo ng'oyagala omukutu guno kubanga gulina source information byonna oyinza kubanga obisanga ku mukutu guno. Gwe wenna atawanyizibwa ebintu ebyenjawulo nyongera okujjukiza nti Hajimiti agamba nti gendayo agende maaso n'okubanga akulombera edduwa. Hajimiti akozesa nkofu yokka bw'obanga olina gw'obanja yagaana okukusasula yagaana nga buli wogezaako okumubanja takwata simu zo aziggyako obujja. Oyagala genda Bulaaya naye onoonyeza visa egaanye, oyagala ssente zibuze, emirimu egyo gye giggwawo, emmotoka ezo ze zigwa kabenje, obeera waakafuna omulimu guno ne guggwawo oba waakatandika wootandise ne bayokyawo ng'olina ekisiraani ekitalina agenda bugenzi ewa Hajimiti agamba nti ebyo byonna abikwasaganya abikolako nga kose Quran kwassa ate era n'edduwa ye musajja wa dduwa. N'oyinza omukolera ku namba y'essimu wansi awo 07528871515 osobola okuba nga ate oyogera naye atereze embeera yonna eringa eganye. Genda ewa Hajimiti asobola okuba nga ate akuterereza mu kintu obanga akuterereza byonna ebitatambula bulungi. Tutunulira yenza muzzukulu wa Kisolo Martin Kyembawa era tutunulira ebintu bingi nnyo wiiki weggwereddeko tuli mu nsonga za bituufu si bituufu ebintu yabizaayo tuyabizaayo
Abizaayo mu mateeka si mu mateeka. Amateeka go gagamba ki era kye tugenda okubanga tutunulira olunaku olwaleero. Nina munnamateeka mukwano gwange agenda kubanga akubuuzaako ate oluvannyuma tugenda kubanga tugenda butereevu nnyo mu nsonga za yabizaayo teyabizaayo bituufu si bituufu. Kanso nsanyusa okuwuliza ssebo. Mukulu Kimbo neyanza nnyo okuwulirizaako nange. Ogamba otya? Gye tuli mpola mwebale weereza ggwanga. Tupulanganye tuweereza abagoberezi bange n'abagoberezi b'omukutu guno sooka obalamuzeeko era obeeyanjulire nawe gy'osinziira okukola emirimu gyo. Amannya gange nze Okiru Dennis, ndi munnamateeka nkola n'enakazi Advocates and Solicitors, tusangibwa we Nankulabye. Okay. Bitambula bitya? Tukola munnange era ng'omusajja we yatondebwa kyalina okukola. Kansa ensonga endeese gy'oli ya kuba era nga tubadde wiiki yonna tubadde mu Susan Makula yagamba yabadde alina byanyonyola n'ategeeza nti yakwata emmotoka FX n'agizaayo we yagimugulira n'akwata n'ettaka n'alizaayo nti gwe yali aliddiza yaligaana naye ye n'alitwalira nnyina oba maama w'omulenzi gwe yali ayagala ex-boyfriend we. Inaga nti yakola transfer era n'afuna ekyapa n'akiddiza maama w'omulenzi. Kanso nga gwe omukugu mu mateeka twagala okumanya emitendera ki egiyitibwamu okukyusa ettaka okulijja mu mannya gano liteeka mu mannya gano amalala oba ag'omuntu yenna omulala. Esebo. Mukulu Kimbo neyanziza nnyo akakisa kampeeredde olunaku olwaleero. Tugezaako osomesa abantu ku nsonga ezikwatagana ku ttaka. Ensonga z'ettaka kintu kya lulango nnyo nti oba lwakuba ettaka kintu kya ttunzi nnyo wano mu Uganda. Esebo. Ekintu kyonna ekikolebwa w'okoleramu ensobi bw'oti katono nnyo atugamba awo tewateredde. Kati ku kibuuzo ky'ombuuzizi ettaka we libeera nga kituufu liva ku muntu omu ne lidda ku mulala. Amateeka go galambika nti bw'oba tulina engeri mbiri esookera ddala nzokuwa omulungu kyayita giving away ng'ekirabo n'enkuwa ng'ekirabo nga nkuwadde buwi naye n'enkuwa ttaka ng'ompadde buwi naye ng'ompadde ekirabo. Kati nno mu mateeka tugenda ate ebuziba ne tugamba niwe baba bakuwadde abantu beekyusa akuwandiikira akawandiiko mu mateeka tukayita gift deed. Kitegedde bakayita batyako gift deed. Waliwo bino byendaba ennaku zino nga oba yali jjajja oba yali taata nga yali musomi nnyo oba yali munnaddiini nnyo n'akwata ku kibanja kye n'awaayo bazimbeko omuzikiti bazimbeko ekkanisa bazimbeko ekkereziya nga yawaayo buwi. Kati oyo naye abawandiikira. Yes, alina bawandiikira kati gwe bawadde alina okutwala obuvunaanyizibwa agamba oli amuwa nti munnaye mpandiikira akawandiiko. Gwaki ettaka wano mu ggwanga wano kitunzi nnyo. Nze nja kuwa nga nkuweredde ku bigambo olukeera abazzukulu bagambe ettaka walibba. Okitegedde? Esebo. Bolaba amateeka gatuwa engeri ezo. Engeri eyo esooka nti nze nkuwadde buwi. Please, niba bakuwadde buwi funayo akawandiiko. Yes. Kosobola okulagayo mu mateeka nti kituufu ettaka lino tewalibba bubbi. Wambe. Kati ey'okubiri ng'omuntu aguze. Kati omuntu wagula tuba n'akawandiiko ke bayita sales agreement. Endagaano ey'okugula ettaka. Abamu bapangisa bapuliida, abamu bazeekolera eyo ewaabwe ne babeera ne bakyamaani lwakuba bakyamaani abasinga bamanyi okuwandiika. So bafuna bwe bagenda okusasula ne batuula wansi ne babaga ekyo ekiwandiiko. Nze gundi ne gundi nguzizza gundi ettaka lyange oba ekibanja kyange kiri ku bugazi bwe buti mu maaso muliraano wange ye gundi emabega ye gundi mu mbirizi ye gundi. Mbuuza siringisi bwe ziti asasudde n'amalayo simubanja tammanja. Ababaddewo ye gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne bateekako ki emikono.
kati ne kukali akawandiiko kali nti nkuwadde n'ababaddewo balina oteekako ki emikono. kati kino bino ebintu byonna babikola bagezaako kutaasa aguze n'omuntu aweereddwa Esebo. nti just in case akuwadde n'akuguziza beekyanga olina wootandikira. Yes. Kati bw'omala okukola ekintu ng'ekyo tokomaawo. Ofunye endagaano, sales agreement. Ofunye endagaano oba sales oba mu Luganda gye bayita mu Luzungu gye bayita sales agreement. Kati waliwo bakuwadde oyina gift deed. Okitegedde? Bw'oba oguze buguzi oyina sales agreement. Bw'oba bakuwadde buwi oyina okubeera n'ekiwandiiko ekikuwa. Mu Luzungu bakiyita gift deed. Okay. Yes. Kati olumalaawo nga tujja ku kye bayita abantu abasinga kye basinga okumanya signing of transfer forms. Okay. Nti tuli mu kusayininga ettaka liva wange lidda wa mwami Kimbowa. Okitegedde? Esebo. Kati olumala okusayininga ogenda oyo akuguziza oba oyo akuwadde mwena tubeetaagako obufaananyi bubiri. Aguze n'akuwadde. N'akuwadde. Awo njagala nnyo abantu baffe bategeere emitendera gino. Bifuddwa nnyo nga bagezaako okukyusa biki ate bantu banguza napeewo biki otegeera. So kati olumala okufuna obufaananyi obwo bakwetaaga ne fotokopi eyandagamuntu eyo n'akuguzizza oba akuwadde. Kati eri registrar atula eri ku minisitule y'ebyettaka oba mu lufuutifuuti gwe bayita register of titles ajja kusaba please gwaguze naawe leeta ki national ID n'akafaananyi gwe bakusaba kamu buba bubiri. Okay. Mwena buba bubiri wona mu mugatte buba buna. Okay. Okitegedde? Kati mu maaso awo ate tuyina ekitongole kye bayita URA ekijja kwetaagako tiini namba. Tiini namba. Kati tiini namba eyo egezaako ku engeri gy'ogenda osasulamu emisolo lwakuba oba okyusa ettaka baligerekako ki emisolo. Okitegedde? Ng'okola transfers kubaako emisolo egisasulwa. Ng'okola transfers waliwo emisolo ki ezisasulwa. Neera gavumenti value yabikwasaganya nagana n'ettaka okusinziira engeri gye tulirabamu erigulibwa miliyoni 15. Esebo. Okitegedde? Kati olumala okugerera emisolo ng'osasula then n'okwata n'ekyo ekyapa ky'oyina kye bakuwadde. Mu Luzungu ekyo kyapa tukiyita duplicate certificate of title. Kati eyo original esigalayo eri mu ministry. Gye bakuwa duplicate kati ono akuguzizza bw'akuwa duplicate certificate of title naye ogenda gisitula obitwale certificate of titles. Otyo esebo bikwata byonna ojja kubisitula obitwale ewa registrar of titles. Kati byonna webiba nga biri in order registrar of titles ajja genda mu maaso effecting changes mu land ettaka limu lyebamumusimbo wa esebo ewa slight oba nfuna bulungi awo ekyo registrar of titles yakikola si pulida gwafunye pulida akuyambako bino ebintu okukolebwa nga tewali bukumpanya. Esebo olumala okuyambako okusayininga transfer forms ojja zitula bazitwalewa ewa register of titles. Esebo nga tulinda olunaku lwe bagenda okugamba please komawo ekyapa nga kivudde mu mannya ga Kimbowa kize mu mannya ga Sulaiti. Oba nfunaawo nkitegeera bulungi. Eyo process ya transfer ebintu eby'enkizo ebintu bibiri wali waggulu byetwatandikiddeko gift deed oba sales agreement. Oyagala lidde mu mannya go
walifuna otya. Yes. Kati kanso ebintu bino byawukana bitya? Nga nze ndi mu kwagala okukyusa okuzza mu mannya gange. Ate era ne waliwo ngobanga muntu mulala yayagala okukyusa okuteeka mu mannya gange. Nga kye tuliko kye twogerako ekya Suzan Makula ye agamba nti yabiteeka mu mannya ga nazaala we. Nga nazaala we tamanyi. N'amutwalira kyapa ekiwedde. Ekyo kisoboka? Munnaye nno olaba nga bwe naggambye nti kali akawandiiko kaleeta kawalifuna otya. Okitegedde? Kati tuyinza okuba nga ayinza okuba nga ayina akawandiiko baakakola oba akawandiiko kali akagalaga nti aguzizaani nga mukulimuwa baamuwanga aguze. Okitegedde? Tugenda ku ttaka n'ogulira mukyalawo n'ogulira mu mannya ge liba lirye. Yes. Okitegeera? Kati transfer forms zino balina ozisigning ate okugezaako bonabona aguze ne gwe baguziza oba gwe bawadde n'agabye bonabona balina olabikako wali. Balina okugenda bonna ewali registrar of titles. Abalabeko tugezaako bino byonna babikola kugezaako kwewala bukumpanya na kibba ttaka. Nti waliwo ebintu bye bajingirira ajingirira ye n'abitwalayo nti ono yampadde biki national ID n'agifuna biki akafaananyi kone n'akafuna. Okitegeera? Kati obulijjo agamba akuguziza aliwa aguze aliwa. Okitegeera? Oba akuwadde aliwa gwe bawa aliwa. Aliwa ne balabikako oti ewa registrar. Bino byonna bagezaako bikola lwakwagala kukendeeza ki obufere buli mu ttaka n'obubbi bw'ettaka. Katate tulina kwerabira nti buli wamu wabaawo loopholes. Ate kati titwagala nnyo tulemere nnyo ku loopholes oba gaps. Omuntu okozesa emiwaato omuntu asobola okukozesa neyeewandisa ku kyapa mu bukumpanya. Kuba nti abantu saagala bakimanye. Okitegeera? Mateeka that is illegal. Naye nze kyenkuwadde kino kye kiri mu ki mu mateeka. Kitegeeza Council Dennis. Yes. Tosobola kukyusa n'oteeka ekyapa mu mannya g'omuntu. Ekisooka nga tolina bufaananyi bwe. Ekyokubiri nga tolina national ID ya photocopy. Ekyokusatu nga tomuyina in person okulabikako ewa registrar of titles. Yes. Lwakuba baagala gezaako kukola ki? Bufere na kubba kibba ttaka. Esebo. Yes. Kati omuntu abeera ayogera ebyo nti yakola transfer baalimba. Munnange oludda ayinza okuba alimba oludda ayinza okuba omutuufu lwakuba tuba tetunagenda mu maaso kulaba oba ebintu bino byonna byakolebwa. Kati public weeri mu kujajingira weewano okusinziira mu mboozi eyiye mwennyini ye gy'anyumya agamba nti nagamba boyfriend wange nti ettaka ndikuddiza. Boyfriend wange n'aŋŋamba sirina kyendyetaaza nali kuwa. Ko omukazi nti walimpa naye nange siryagala kati twawukanye saagala gera na kintu kyo. Kati ye omuvubuka oba omusajja gwe twogerako oba gwe yayogeddeko mu mboozi eyo n'alaga nti akimulekedde yamanya kyanazzaako. Kati mu kusalawo okukwe n'agamba ebintu bino kambize mu mannya ga maama w'omulenzi. Nga tanaba kubizza mu mannya ga maama w'omulenzi yasooka gendayo n'amugamba mu buntu nti njagala kuddiza ebintu bino mutabani wo biyangulira muli ettaka. Maama w'omulenzi n'agaana n'agamba nze tebirina kye binkwatako ebyo byali byammwe. Nti ye omukyala n'agenda mu maaso n'akola enkyukakyuka mu ttaka n'agamba yadde maama waaliganye naye kandimuwe. N'afuna balooya akyusa nga maama tafunye konsenti ye.
kati mu mateeka kitubuuza kisoboka omuntu n'omukyusiza nga tafunye consent ye munange nno nga we nannyonnyodde emabega kaawo nti baaya oba aguze oba gwe bawadde alina otegeezebwako ku nsonga ki ekolebwa kati meaning nti ne wekiba oba transfer yabaddewo that is another story which is in the gaps okitegedde ezo emiwaato abantu gye bakozesa osanga ettaka lya kimba oba baaliteeka dda mu mannya g'abantu nga 3 kitegedde ebiri naye kyetwagala nnyo tudwelinga ennyo ku illegality okusinga ekiri mu mateeka kati n'oludda gwakimba nemera ku positioni yange nti tetunakakasa lwakuba abantu bo bwe baba boogera bwogezi transfer okitegedde kino yagenze mu maaso n'atunnyonnyola twandibadde baggumivu ne tugamba awe mwakoze etteeka mwalimenye mwakozezza bukumpanya okitegedde naye engeri gye bagora boogezi transfer ffe kali tujja beera ne rebuttable presumption mbu kali mu Luganda ke bayita mbu yakoze eki yabaddewo naye ng'emitendera gya transfer bwe tugitunulira mu mateeka giba tegigobereddwa kati public yebeera yaddemba okujajinga nti awo olimba okusinza ku mateeka kye googera kati ate oludda ne public naye erina ogenda mu maaso negamba munnange tetumala googera tusooke tukole ka underground check kituufu bino bye boogera bituufu transfer bagirabako omuntu okwogezi nti transfer yakikola agirabako nga tagitulaze tuve mu gundi social media conversations kuba ebintu by'amateeka abantu abasinga tebabitegeera boogezi ava out of the blue naga transfer nagikoze abcd but did you go ahead to ascertain okumanya nti kituufu bakikoze esebo emitendera giri gyennyonnyoddeko bagikoze gyagobereddwa weba tebakikoze meaning awaliwo gap basobeza kuki kuteeka ekitegeeza kanso emitendera egyo gyonna gyonnyonnyodde bwe giba tegigobereddwa kizibu okubeera ne transfer mu ttaka anti kati nja kuddamu era nkugambe nti gaps within land offices waliwo gaps awo zesagala nnyo kulemerako kuba biri byabali yes waliwo gaps ezibeerawo omuntu nasanga nga kimbowa ettaka lye bali transferize emirundi ng'esatu ng'ate ye tabikolangako tatwalangayo bintu bimukwatako ezo gaps mweziri era I think ministry engeri gyegezaako bikola ekusaba national ID passport please janguko n'omuntu okugezaako okuziyiza obufere naye omuntu okuvaayo n'agamba nti nasayinize transfer mwati ayinza okuba omutuufu n'oludda okuba nga si mutuufu okujjako nga tumaze okwasataininga ne tumanya nti kituufu transfer bagikoze neera ebintu bino byonna byakoleddwa nawe nitugamba ettaka lino kituufu yabikola gye lyava kanso process eyo yonna etwala bbanga ki nja gamba nti reasonable time ebbanga ery'ekigere okuba oyinza osanga nga omaze okukola bino byonna otandise okukola process ya transfer naye fayiro we bagiforwardinga owa value wakugereka emisolo ate value n'abanga mulwadde ekyo nekidireyinga direyinga n'oludda okugamba nti ettaka lyange lya miliyoni oba 10 value n'agamba tulina ogenda ku ttaka tukole ki tucekinge so ebbanga lisinzira ku circumstances ettaka lyo oba transfer process gye muli zikolamu yes ate kye bayita MOU kijjirawa MOU memorandum of understanding mu ttaka awo nga muli mu transfer na biki
Anti kati ebyo byonna kati ng'ojjukiranga gwe nagambye aka gift deed. Akalagaano kali. Kubanga MOU ebanga ntegeeragana nti munaye nze ntegeeraganye ne gundi katugeze mbadde mubanja ssente bwe ziti ettaka ndimuwaddemu mu kifo kya ssente ezo. Ettaka yalimpa naye ndikooye sikyalyagala. Otegedde? Ebyo byonna biraga nti ebigeswa abyetaaga. Okulaga ettaka liri mu kuva mu ono lidda mu ono lwa nsonga ABCD. Yes. Okay. Yes. Ekyo kanso nkitegedde bulungi. Kaakati bintu ki ebirala ebisobola okubeera ebisobola okugabibwa nga tebijja kuleeta mateeka nnyo kubiyingiramu? Mwana tu woba oyagala kukola bintu ng'oli wabweru w'amateeka ojja gwa nnyo mu buzibu lwakuba etteeka libeerawo kulungomya society. Kati nze wemba nkuwa nze nganze w'obanga ompa kijja kukakatako owandiike. Kijja kukakatako koleki okuwandiika okulaga nti kituufu kyompa free from any encumbrance. Tekirina muntu third party claims, teri muntu mulala akiinamu interest. Tompadde ebyoya byanswa. Tompadde ebyoya byanswa ate nekirala ompadde ekintu nga kituufu kikyo. Otegedde? Esebo. Katugeze emmotoka nsobola okuwa omuntu shares zange eza company, nsobola okuwa omuntu ebintu byange byewaka, naye byonna balina okuwandiikirako, at least bakuwandiikirayo akantu. Byonna byandisaanye okubaako obuwandiike. Bibeeko obuwandiike. Olaba n'ebintu bye bagaba bino ebyewaka. Kiba kirungi nnyo okuba nga buli kimu bawandiika. Okuba kati ennaku zino trust entunze efa n'omwana owuwo akeera ku makya nga yakutunze. Ogenda okulaba olaba zigureda zizze kusengula. Obuuza nti ate kiki? Ti wano watundawo dda nga tomanyi. Kyova olaba buli kimu kirina okubaako akawandiike, baayoko n'akapapula. Esebo. Akalaga nti kituufu eno essimu nagifunye bwe nti, eno nagifunye bwe nti, eno emmotoka nagifuna bwe bati, lino ettaka baalimpa bwe bati. Okitegeera? Esebo. Yes. Okay. So ate okwewalira ddala okudda mu byate tudde mu kooti tudde wa buli kintu nga banakikuwa kisabireko obuwandiike. Kanso mu ttaka wali omuntu asobola naye ate ngambye amateeka era kiba tekisoboka. Wambadde nakubuuza nti tasobola kulikyusa nandeetera nga yabikyusiza dda nze n'endigaana era sitiiru ng'omukyala bwe yasooka oddigana mu kusooka. Anti munnange nga bwe naggambye era nti nze nsobola okukola process yonna naye era one nga nkuinvolvinze. Tegeera bwe n'obeera katugeze olimbalala transfer form nenziddusa n'obitambuza n'okola process okutuuka olunaku lwe baagala bakulabeko nenkuleeta gwe n'oddayo nze nenkuleetera ekyapa. Kati abalabi bo bajja gamba bamuleetedde ekyapa nga bamaze dda n'okikyusa nga tebalabe process. Nga nze mbadde nga mbitambuza ng'era nkuinvolvinga buli kye ngenda okukola ne nkutegeeza. N'obufaananyi nga wabumpa oba obumpeereza buweereza oba obumpa ddota naye nga mbulina. Kaakati wano we batuukira otugamba nti omuntu oyo muleeteko ewali gyesula mulabe n'ojja. N'ojja kati public yo eraba end result. Kyobola bagamba nti obonaabona ng'oli private bw'otutumuka abantu batandika okulaba bagamba yabijjawa naye ng'oludde obadde nga mu nnimiro ng'okwekalakasiza mu nnimiro oludde ng'okola n'amaanyi naye kati public yo teraba eyo process. Public eraba end result. Yes. Kanso toyanzizza okututangaaza mu mateeka kubanga eddoboozi lyo ligasse kinene nnyo ku kutegeera kw'Abannayuganda okutegeera ebintu. Nange ombuusizza kinene. Sikyaddamu kufuna bintu bya bwerere nga sisabye kiwandiiko
Era sikyaddamu kukkiriza muntu kunnimba nti nakuwadde ettaka nga teyansaba kafaananyi nga teyansaba ndaga muntu sinakindi nga teyampita na wali gestura nti batwetaaga. Tulabikeyokko. Kanso era bwe gutoyo gubeera ne ku bya famire. Ebya famire bitya? Taata agenda kubawa ettaka lye, agenda gabira abaana be. Kale akoze ekiraamo naye obanga tayagadde kutuuka ku byakiraamo kubanga ebyekiraamo tubala nti abeera afudde naye tugeze agenda bigaba mu bulamu. Era naye alina owandiika kali ka gift deed ke wagambye oba ye agamba bugambi nti okuyita wano ne wano wakatabalwa okukkira wali emmanga wanakigudde 6 ng'ova ku malaalo okkirira wali wakyeswa. Yakola atya taata? Andi kati olaba kyenagambye waliwo amabega awo nayogeddeko akantu akagambo trust. Obwesigwa. Obwesigwa ntyedda bajjajjaffe bayinanga ako ka trust nti omuntu oyo bamuwadde awo nakaalindira waki wa munne. Naye munnange bakuwa wano wakyeswa wano wa Kimbowa n'akeera lumu nga taata taliiwo yafa. Nga muganda wange wano tebakuwaawo bampaawo migo 10 kati otagamba otya nti yasowawo wuubwe tutitutu mu mateeka. Mumugenda omaliriza ko tebalagidde nti mugende mufune administrator lwakuba tewaaliwo ebintu ebyo bibeeremu under administrator akole ki abagabire naye olta oludda we mubuusa taata wammwe ne mugamba munnaaye taata wadde otuwa gwaki bino ebintu tetunoonyeza puliida n'atuwandikira kagifitididi nga buli omu bamuwa oba ne kibeera kiwandiiko kimu naye nga buli omu alina omutemwa gwe kitegedde okwewala okugenda mu kkooti ne process empanvu. Yes. Okay. Buli kimu please to making sure nti tubeera n'akawandiike kyoba olaba buli wooba otunda ekintu oba ogula ekintu please tebakuguza simu nzibe omuntu abeereko n'akarisiiti okitegedde ng'ate osobola otulesinga risiiti eyo gy'eva anything short of that obagenda kukwatira mu bubbi ABCD extra. Okay. Yes. Kanso ku bintu by'omuntu afudde omusika asobola okubeera administrator oba tulina kufuna wa gavumenti? Kati ekisookera ddala njagala kubategeeza nti administrator general alina obuyinza obwa administeringa estate y'omufu. Kasita wabaawo oba nkiyita okwekuba enkokola oluyombo kyeno nga wabaliwo okusikagana ki omuguwa. Tulina we mugenda okutuula nga famire omulonda mwami Kimbowa okubeera administrator wammwe osobola ne tubaayo taata wamwe yafa naye nga yaleka ekiraamo kati mu kiraamo ekyo mubaamu omuntu gwe bayita executor atuukiriza yayambako omugenzi ataliiwo okutuukiriza ebirooto bye okutuukiriza omugenzi bye yali ayagala bikolebwe ng'afudde. Oyo yabeera ani mu ntegeera yaffe ey'amangu ye musika? Tasobola kubeera specifically nti musika asobola okukola ekiraamo n'enkuneeminga nti gwagenda okukola ki okutuukiriza ebiruubirirwa byange nga siriiwo. Ye mukuza yono gwe tuyita omukuza. More or less like that. Omukuza. Okay. Yes, agezaako okukubiriza okuyamba ekiraamo kino kye baakola kibeerewo bakituukirize oba kikolebwe. Beba abantu ba mirundi 3. Kati bano ababiri bonna nga tonata bano abasembeyo okujjako administrator general. Bano abasembeyo bano ababiri bonna. Ne waba kuutadde mu gundi eyo please owalirizibwa okugenda mu kkooti. Ofune kati wewa waliwo ekiraamo ng'oli executor ofuna kye bayita letters
of probate. Letters of what? Probate. Otyo? Probate. Kati wali wewe kiramo tekyaliwo ofuna letters of administration. Yes. Asitagete. Byonna biba ogenda ku administering estate naye just lulimi lunyanyimbe lw'amateeka kwawula bintu ebyo okitegedde. Sebo. Yes. Kati kijja sinziira ebintu biba bisuka mu miliyoni nga 5. Mateeka gagamba please genda muki mu high court. Katugeze kati wano nge Kampala wano jagenda ku family division e Makindye. Weba bintu nga tebiweza omugenzi yaleka ebintu bya miliyoni nga 10 ojagenda mu kooti ya wansi chief magistrate court. Okay. Yojo genda bakuweera ekiwandiiko ekyo ekikukiriza okwasaganya ebintu by'omugenzi. The moment wozuukukira ku mata n'otandika okukola okwasaganya ebintu by'omugenzi nga toyina buyinza. Ogwo musango mu criminal ne mu criminal oba ogwa criminal oba mu Luganda bakiyita batya criminal nga bajja kutwala ku police bakutwale mu court government ekuvunaane. Kitegedde? Government ekuvunaane ogwo teguba gwangasi. Kati basobola n'okutwala mu gwengasi. Ogwengasi gwe bayita civil. Civil. Okay. For intermeddling with the estate of the deceased. Goba intermeddler obeera just kucyankalanya bucyankalanya toyina buyinza naye ogenda mu maaso. Kyobola abantu abasinga ebintu by'abagenzi we bafa we bati ng'otogenda olaba oli musimanyi mutabani we atandise okutunda. Naye agula ebintu ng'ebyo please sooka otereke sente zo topapa funa puliida. Oluda ba puliida babeera expensive. Naye waba akunnyonnyodde mwannattu waba akugezeza akutangidde ebizibu ebinaddirira mu maaso eyo ojja kugula ba beneficiary bajje bakuteekeko omusango babikukusene byonna. Awo bagatta mwenna gwe eyakuguza gwaguze mwenna mubeera muli ku bintu by'omugenzi mubiteteganya nga ate temulina buyinza. Esebo. Yes. Tweyanza nnyo Council Dennis olw'okutulungamya ku nteekateeka y'etteeka. Neyanziza nnyo okunkyaza ku Kimbowa updates. Public ndowooza etegedde kati awo buli omu waddembe okukola kyayagala naye kasa ategedde etteeka bwe lyogera. Kale. Tweyanza. Neyanziza sewa.